Ebibuuzo bingi omuntu byalina okuba nti yeebuuza ani yatadde nudes za Sheila Gashumba. What was their intention? Ki ekyabaddewo, ki ekyatuuseewo, bye tugenda okumanya. Omwana ono abadde one of the best media personality mu Uganda. Ne bamugoba ku NTV, ne bamugoba ku NBS TV, n'afuuka influencer. Taata we bagamba motivational speaker. And the way he talks on TV, you may think all his children balina empisa ennungi. Unfortunately, byavuddeyo ng'omwana anyeenya ekiwato, n'alaga akafiga, n'alaga akabiina, n'alaga buli kimu nga bwe kigenda okubeebuuza. Kati tugenda kuleetera who released Sheila Gashumba's nude pictures. I'm Jim So. Zenange zeke nyini njala nnyo Sheila Gashumba. First of all, kalina omutima omulungi. Oba kisegeera. First of all, ate bwe kaba kakwagadde ng'oli kyali wako kabeera supportive. Nze Sheila yapostinganga ennyimba zange nnyo ku Snapchat ye because she supports me a lot. Oba kisegeera. Naye ensonga eri gy'oleese nti ate she's the most hated as well. Eva ku ki? Ensonga eyo eva ku taata. Kati ate tata inengeri ja affecting his daughter because of politics. Affecting nnyo lwa nsonga ng'ogyeko ne politics already abantu bali batandika ddo feelinga bias ku Sheila lwaki. Gashumba yali yalangira dda abantu ebintu bingi. Ng'agamba oyo you miss periods, Sheila misses flights. Sheila is the one. Sheila is the one. Kwegamba Gashumba yali atandika ddo okutulumya. Eddanga emitima nga gibaluma. Kati omuntu bw'anoonya engeri gy'alumyamu Frank Gashumba nga tagiraba. They are going to target the weak point, which is Sheila. Bambika nnyabo. Recently, a few months back, Gashumba essimu gye yali ayogera ne mukwano gwe ng'akaaba about his daughter. Yateebwa. Eyo phone call yali yakyama. How did it leak to the media? Was it necessary? Era bye twawulira mu audio phone call eyo. Ne Sheila gwe tulaba kati bikwatagana. And another thing, audio eyo bwe yateebwa, abantu bagamba. Actually abantu bali basanyufu nnyo. Instead of okwatibwako Gashumba ekisanti omwana bikiki abantu bali basanyufu nnyo nga bagamba abadde atutimba omwana we biki uses that language. Olulimi Frank alukozesa nnyo oluduula olumanyiira. Kati bannayuganda batuula wansi ne bagamba at any chance they get to okukukuba oba okukulumya bagenda kukulumya lwa nsonga they believe omanyiira. Sheila generation gyakuliddemu ey'abaana bamwagala. She's a star. Ekyo saagala bamwagalira ddala. Sheila is a star. Nze namulaba wano e London bwe nagenda okumulaba wano. Ku hotel gye yali asuzemu. Sheila nga star. Ne bwekajja wano ku stage ku Royal Regency Hall wano ku stage. Era ng'olabira ddala kasita kali mu kuhypinga. Kati gwe mukyawe mwagale but she has that status. Obuzibu we buli. Olaba governor muyina entalo abo abantu balina entalo ku social media kono. Why tezigwa neze nazirekeddaawo. Omuntu singa akeera ku makya. Sigenda kwogera mannya for the respect I have for those people. N'agamba mbadde ku internet okumala emyaka 15.
naye nga Facebook following yo for the 15 years zobaddeko egambo ine emitwalo 14 egy'abagoberezi. Wabawo ekikyamu nga Governor Ace azze n'akola mu myaka 2 n'afuna abantu emitwalo 2 egimugoberera. Nzize nekola mu myaka 2 page yange ya Facebook kati egenda kweza emitwalo 7. We're checking because there is a problem. Either you are stagnant. So man is naturally a jealous animal because video twagitunulidde ekisooke enjala ezabadde zikutte video za mukazi. Go back and look at the video. It is a woman holding a phone to ashame another woman. Ashame another woman ekitegeeza maybe eyatadde video ezo yabadde mukwano gwa Sheila. Katukakube bikukankubulire. Alabe ate bano Sheila maybe be yesiga ennyo nga bakwata n'essimu ye. Uliriza ebigambo bino wammanga. Bw'obanga ebifaananyi bye eby'obuseegu bifulumye oba information yo gy'otayagala kufuluma efulumye, the first people to check are your closest people because toyina stranger gw'onyumiza byamabyo. Yeah. You only tell your credible and very, very important information to the people around you. So in case your information is out there are people to blame over money. So it's most likely okubanga yatadde ebifaananyi eno best friend wa Sheila nga bebana abantu babeera nabo nga yamuwadde essimu. Kati bwe yamuwadde essimu ono neyesendingira ebifaananyi ebyo neyesendingira video ezo ye kenyini n'agikwata n'ogikwata n'essimu oba si kyekyo nga n'ekyekyo. Brian Zakedde atugambye mbu baswapinze sim card ya Sheila. Kitegeeza bwe bagiswapinze oli n'afuna access ku Snapchat ye. Yes, that's why Brian abakiteekayo ku Snapchat kiraga nti n'omuntu alina access ku simu yo osobola ogikwata kaswapinge sim card is your friend. No stranger can hold your phone like that n'aswapinga essimu yo. These are people you know. Simu kadi baba bagigize ne baloginga into Snapchat. Nzikiriza mu Snapchat mulimu akatundu ke bayita only eyes oba eyes only. Nga gyotereka video bwezityo n'osibawo. Nsuubira okubanga video bwezityo mwezandibadde. Ziri mu Snapchat wano mu camera roll or something like that. Ne ku simu waliwo gy'ohidinga video zo nga kweka. Ekyo kikuzeyo ku kye twasookeddeko. Ate nga sisuubira nti Sheila tasobola kubanga talina bintu ebyo mu simu ye, nga talina wabirookingira. So, someone close was doing this. Ekisooka omuntu eyasoose okutuwa amawulire gano yalaze nti yabadde recordinga from another phone. Can't it be staged? It cannot because nga we tugambye afune ki night ze zikyajjuza. Tagudde olwedde w'amaanyi omulenzi tu ali mu kuzikuba yakava mu America akubye Atlanta akubye Boston akubye New York ali Bungereza abadde Sweden ennyimba azifulumya zikola talina nsonga emuteesa video eyo. It is the jealousy and the competitiveness eri mu mitima gy'abantu naturally to hurt other people. Era ojja kugenda okweyo but there's a lot of controversy around Sheila Gashumba. Ojja kugendera okujjukira luli friend we eyali like amawulire agavayo ku mukwano gwe yali amwogerera mbwa acheatinga ku God's plan with Grenade those days. Era ng'olaba mikwano ate ba closest friends. Abantu be yali alowooza mbi mikwano. Actually yo muwala ndowooza yazadde n'okuzaala ennaku ezo wammanga. She's still poor. Mwavu. Let me tell you something, brother. Abantu abamu abamayiti maybe they're gonna make a name nga they are using other people's name. Naye ate ogenda okulaba nga tebana kye beeyongeddeko still basigala bali bati. Governor, omuntu ekigendererwa ky'omuntu oyo si kukola linnya. Kukukakkanya because they feel woli balina okubeera. There are people that feel your success belongs to them. Okay. Oliwo abantu abawulira nti ebintu by'omanyi
ebintu byokola babimanyi okusinga, but it's you with the audience. But it's you with the numbers. So kiruma kiruma nebisere bimu comment tuzirabanga oli n'omulabe hanoga n'ogamba ono yanyize omuntu n'agenda n'akuba story gye bakuba ku Governor AC ya myaka 8 emabega lwaki agizza kati kukakkanya maanyi. I know. Myaka 8 ogokomyawo. Omuntu oba owulira bubi. 8 emabega. Buli omu ekyakimanyi ky'okomezzaawo. Chengu otegeera omuntu agezaako kukuba naye lwaki. Man is naturally a jealous animal. Oli musajja mugezi. Omuntu atuuka ku makya n'aga kyali muntu agenda kukuba. The baga bakomezzaawo ebintu ebyange eby'emyaka 6 emabega. 7 Why? Okay, why? So many times. Why? Era njagala otunulire buli muntu agenda ng'akomyawo ekifaananyi bwe kityo. Kona mu profile. Baba like obulamu bwabwe, they are not happy. Bali bubi, they are living a miserable life. Oba misery ngeri awo enjala nayo eba kweri. Byonna bobi gwe mulaba omuntu oyo ng'omulabi addalira nsi yamalayo ennyo ate nekyakye nabuuka the baga n'oli ne bwaba mukwano go nga buloga naye n'abeera ng'akomyawo ebyo ebintu ebyedda ebyayita naye tabakyaliiwo naye abeera akulinako mwe babuloga mulina obuzibu. Babuloga abasinga balina ze bayita team. Era zina WhatsApp groups nina bemmanyi personal era ngenda kuboogera. Bakola WhatsApp groups zirimu eno emwe erimu abantu 10 eno erimu abantu 5 erimu abantu bameka. Adira post n'agipostinga tugeze ku Facebook oba ku YouTube n'akwata link ya post ye n'agisuula mu WhatsApp group ze. Abakomentinga ne bayiika. N'ogamba omusajja ataddeyo post mu ddakiika 5 lwaki eriko comments 3. N'abayimbi kakati gwe nodde eno oli buloga munne pressure ne zikkuba. No Rosa, no guy na influence. Naye nga live yo olugikuta gisudde mu WhatsApp group. Abamu bagulira data ne bayiika kuno ne basharinga ne bakola ki? Ne bakuvuma gwa buli ajja mu comment section n'ogezaako okwogera amazima. Ku live ye n'abeeranga naye ng'ekiri mu comment bakuvuma. Kumbe basooka kuyita ye eri mu bantu baabwe nti onja muleeta naye mumuyiseemu egga. Naye mumukube. Ate ng'ozuukusizza. Waliwo kye bayita setting you for failure. Omuntu asobola okujja n'akufrustratinga mu magezi. Kati agamba Governor S oyo ngenda muyita ku live yange naye njagala mujje. Buli kyayogera muteekewo kino, distract him webati. So the time you come here to talk, comment ezo zijjako waya. Mwana ateze ndi short tempered mwana ze zizigirako ddala waya. Keep a cool head n'omanya nti kati ngaze bwekoze podcast eno nembeera nga ne WhatsApp group yange ne setting obubwa bwange nti bannange bwe ntandika dirive mu comment mujje nga muyisaamu eggaali. Kakati ebintu bikolebwa. Baga muyiseemu eggaali tibyangu yabikwatagana. Kati ekyo ekintu kikolebwa nnyo. Abaana bonna tuli mu mulembe nga waliwo ebintu by'ayita only fans. I'm sorry. Ekyo ekigambo TikTok tekyagala nnyo. Abaana nga balya ku bwereere. TikTok teyaga kigambo fans. Only ekyo ekyagala. Anti ogwo mukutu gupromotinga biri. Kakati abo abantu we batyo abaana abo soko nzibula amaaso kupromotinga biki. Only fans is mukutu gwa subscription ogenda no subscribing wa monthly kisinzira ani go subscribing zeko. Omu ku bakazi abasinga okubeera famous abalina emibiri emirungi nga muna Uganda bamuyita Nana Weba naye yalinayo account ye eyo.
You pay no watching a videos ngali bwereere ebifaananyi webityo ng'abitereka eyo. But monthly $19 mmeka. So people pay for that. Kakati mu mulembe guno ngezaako okulaga abantu obwereere tebukyatiisa. Because waliwo kye bayita corporate prostitution twakyogeddeko dda. Ng'omuntu tagenda yeetunde direct ku Speak Hotel. I know. What they are going to do, they are going to come on TikTok by posting a video eziri seductive and provocative to men. Ne ku Snapchat. Facebook bakozesanga nnyo ebifaananyi ebiri sexy. Omwana yenga videos zonna wozitunuulira videos z'omuwala oyo. Zonna zinyeenya kabina, zinyeenya bbeere biki. Kakati nga buli agenda mu inbox addukirayo bamusala omusolo. Nga yakola akaduuka. Oyagala video nga ndi ntya nga nyimiridde ku kitanda oba nga nkubye essaamu eyo y'abiri. Eno bweti nga nkola kino ya mitwalo bwegiti. This is what is happening on the internet today. Oyagala kundya kale ntwale Maldives. Newebuuza omuwala ono akola. There are people we know, they are girls on Snapchat.